Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omulundi ogwayita twayogera ku kifo kye bayita black hole. Olunaku olwaleero mukkirize twogere ku the formation of stars. Emunyeenye zijja zitya? Omulundi ogwayita twasoma aya Allah n'agamba nti inna kulla shay khalaqnahu biqadar. Mazima buli kintu kyonna ekiramu Katonda yakitonda nga kirina ebbanga eggere ekimala ku nsi. Nabwe kityo emunyeenye zizaalibwa ne ziwangaala ne zifa ng'etwalaba okufa kw'emunyeenye omulundi ogwaggwa. Kakati olwaleero mukkirize twogere ku butya emunyeenye bwe zifoomingibwa. Abaddu Mungu tabaaraka wa ta'ala, emunyeenye zitera okubeera mu kirimba kye tuyita galaxy. Emunyeenye nnyingi nnyo kubanga buli kirimba eky'emunyeenye, buli one galaxy, ekirimba eky'emunyeenye kirimu 200 billion stars. Kirina biliyoni 200 ez'emunyeenye buli kirimba kimu. Naye nga the sky, eggulu lyonna lirina 200 billion galaxies. Kugamba ebirimba biri biliyoni 200, naye buli kirimba kirimu emunyeenye biliyoni 200. Kati weewuunye emunyeenye ziri mmeka okuba ozigasse? Abaddu Mungu tabaaraka wa ta'ala, okusoma ku munyeenye oba astrophysics teyakatandika jjo. Astrophysics yava dda okuviira ddala mu basajja Ababebulaniya oba bwe bayita mu Mesopotamia, olwayo gye kiyita the modern Iraq, mu myaka 1151 abasajja bali batandise okutandika okusoma ku bikwatagana ku munyeenye. Ng'embagamba nti inna alhadara watatawur nashaat fi biladi almuslimin, nti enkulaakulana eya science yatandikira mu basajja abasiraamu. Nga bw'olaba nti omusajja yavumbula chemistry baali bamuyita alqama, chemistry alqama. Omusajja yali yavumbula mathematics baali bamuyita aljabir. Era kyova olaba bakozesa nnyo ekigambo the algebraic sum. Kati nga mu physics bamanyi okukozesa ne bagamba nti the algebraic sum of the total current at the junction is equal to 0. Baba babala amasannyalaze nga gagenze mu junction. Ekigambo ekyo algebraic tukikozesa ne mu chemistry nti the algebraic sum of a monoatomic ion is equal to its charge. So ekigambo algebra kikozesebwa nnyo mu field nnyingi eza mathematics. Tosobola kusolvinga mathematical number nga tokozeseza algebra. So anyway, kyengezako kubagamba nti science yenna atambulirako ensi eno yatandikirwa mu nsi ez'abasiraamu. Baalagajjala abantu ne bajja ne babajja ku science waabwe ne bamutwala. Gendera omusajja yavumbula methods of science, procedures zetuyitamu okubeera nga scientific theories eyazivumbula. Yali musajja Ibn Aytham, yali musajja Muwarabu, era ye yavumbula color changes ezitaking place mu liiso. Naye olwayo teyali aboogerako. Genda tunule ku musajja gwe bayita Ibn Sina. Yavumbula over 100 surgical equipments ezikozesa mu operation mu kubeera nga abantu babalongoosa. Baali bamuyita Ibn Sina. Yawandiika ekitabo mu medicine kye bayita Al-Qanun, ekitabo ekya medicine, era nakati kyasomwa mu library enkadde mu ekiri. So abasajja abo bagezaako nnyo okustudinga ku bye bayita emunyeenye. Naye emunyeenye zifoomingibwa mu kifo kiri kye mbagambye nti mu kirimba mwe ziva enkulu mwe zisobolezera okubeera nga ento zizaalibwa. So kati mu biro ebyo bye bayita stellar clouds biba bijjudde dust. Oyinza okutirowooza nga enfuufu nga mulimu n'omukka omulala ogunyooka gwe bayita helium ne hydrogen. Under high pressure omukka ogwo gukolapsi nga gwegatta ne gubeera nga gunyigirizibwa ne guvaamu emunyeenye. Emunyeenye wangaala ebbanga eggere millions of years, naye etuuka neefa. Kiyigamu ki? Nti buli kintu kyonna kisobola okufa. Abooluganda, bwe twogera ku kigambo munyeenye abamu tukirabanga akantu akamyansamyansa ku ggulu. Abooluganda, emunyeenye is
bigger than the sun 25 times. Emunyeenye nene nnyo emirundi 25 okusinga enjuba. Emunyeenye ezitowa nnyo okusinga enjuba. Emunyeenye eri wala nnyo okusinga enjuba. Emunyeenye eyaka nnyo okusinga enjuba. Emunyeenye eyokya nnyo okusinga enjuba. Ezo zonna facts. So emunyeenye emaze okubeera ng'efomingibwa ng'ezaalibwa, eyongera okubeera nga ekula, naye ebbanga erituuka ekwata ekkubo n'egenda ku kifo kye twayogerako oli kye bayita black hole, n'ebeera nga efiira eyo. Kyobala Allah tugamba walaqad zayyana samaa ad-dunya bimasabih. Allah tabaraka wa taala yawunda ensi eno n'abeera nga agiteekako emunyeenye zibeere nga ziwunda eggulu zisanyuse abantu. Era aba literature bazikozesa nnyo nga bawaana abaagala baabwe. Era mu aya endala n'atugamba nti wabinnajimi hum yahtadun. Wabinnajimi hum yahtadun. Nti ne ku munyeenye okulaga nti Allah gyali, emunyeenye abantu abamu zibayamba okutegeera okubawo kwa Katonda. Abaali bavunula aya bagamba nti yahtadun, kitegeeza nti bazikozesa filfuruki. Abantu babeera nga bavuga amaato zigezaako okubawa nga ddaliiro okubategeeza nti wano tambula booti, taninga booti. Ate alaga ekigambo yahtadun kitegeeza nti Allah tabaraka wa taala yakituwanga ekirabo abantu okubeera nga bategeererako okubawo kwa Allahu tabaraka wa taala. So ezo nno kye tuyita emunyeenye. Emunyeenye empitirivu nnyo, emunyeenye za bika bingi nnyo ate empitirivu mu butonde bwazo. Nabwekityo insha Allahu taala omulundi omulala tujja kwogera ku magulu omusanvu biidhinillah. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jazaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.